ebyetaago bye. Ate ekirala mutunulire enfuna y'abasajja bammwe, leka kumukaakaatikako kyatakola ki kyatasobola. Tunulire enfuna ye, tokaka musajja ku kintu kyatakola ki kyatasobola. Naam. Barakallahu fik Sheikh Salim Bosa ne bayani eyo alhamdulillah. Ekibuuzo kyensembyayo kiri ku sarugase, okupangisa omukyala okuzaalira abaana. Oyo tekinologi azze nnyo mu nsi olwaleero. Abaffe Sheikh Kyeyune ekigambo kyo ku nsonga eyo. Tekinologi yenna agenda agunjibwawo mu programu ezisinga obungi. Amateeka g'obusiraamu tegannamukkiriza, bakyagaganye. Ng'omwami ogaa nti oba omufumbo ogaa nti nakwatira munnange mu bwenzi nti leeta obujulizi n'ajjayo ka kilipu oba ka vidiyo ku kamera kafulumya. Basobola okukuba ekifaananyi ng'otudde mu nnyonyi naye nga togirinyangamu, naye ng'osibye n'olukoba olya ne mukulya na mmere. Nze simanyi nnyo kompyuta naye nsobola okufuula eddoboozi ery'omusajja ery'omukyala ate nga nsiri mukugu muki. Nsobola okufuula eddoboozi lyo nga lijjudde echoes nga lyogera mu kizimbe kinene. Kakiwala tekinologi bakyamuganye. Ebintu eby'okujja amazzi bagateekemu oli bagateeke eno bazaaliramu abaana biri haramu, tebikkirizibwa kubanga mulimu ebizibu bingi. Ekisooka okutabula endyo. Kati omwana ani nnyina nyata akulidde mulwani. Obusiraamu butunira nnyo al ansab, endyo. Endyo kubanga time bwetuuka ey'okusika bitawaanya. Nokula uno aluma eno ate talina kukwata ku maali yona atuuka kanaali eri. Ate tekinologi yenna olaba bino NDA bakiyita DNA eya nabbi etumala sallallahu alaihi wasallam. Ye kakati wesufunayo DNA singa ya nabbi ogenda kugijjawo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam enjigiriza ye salihun likulli zamanin wa tibya nabbi bikaddiye sallallahu alaihi wasallam wano tebifitingawo, tekigenda kubaayo. Buli mulimbo gugenda okujja .com ali wansi wa Quran yeri waggulu. So sinti kakati okusinzira ku tekinologi emisinde gyadduuka Quran bagikubye ekigo tegenda kugwa bbeeyi, tegwangako bbeeyi, tegenda kugwa bbeeyi era tekiriba. Kati ebintu by'okujjulula amazzi abafumbo bakwewunyisa. Allah agenda naleta ekigezo n'abagezesa okulaba ofuna omwana ne lufuuka lutalo. Ezo programu zo tulina eka mu maka gaffe yasooka zikola ku bannabbi. By'olina eka mu nnyumba yo byasookera ku bannabbi. Bw'oba kubanga omwami olina omukyala wafujjo tasaala ne bannabbi babalinako Nuuhu ne Luutu, bakyala bali bajeemu. Bwe kibanga omukyala alina omwami nga mujeemu, Asiya yali afumba wa Firawuna nga mukazi wa mujjana wa ddiini. Bwe kibanga muzadde omwana mwononefu, nabbi Nuuhu alayhi salaamu yamuzaala, yazaala bana, omu n'agaana nga mujeemu. Bwe kiba kuzaala baana balenzi bokka nga Allah tabawadde baana balenzi, ne bannabbi baakirina, nabbi Luutu alayhi aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namutabikira balenzi nabaki. Yahya teyamuwa. Nabiyullahi Yahya alayhi salam teyazaala. Byonna obulamu bwe tuli eka mu famire yange neyo asooka biteeka ku bannabbi be okulaga nti gwe ate tolina nakyozitowa. Bali bannanyini imaani, bannanyini taqwa, bannanyini kwanukulwa dduwa. Musajja Luutu yasaba Allah mwe ku kaana akalenzi yamuwa bawala bokka. Bawala udan wa anta khairul warithin. Ne Zakariya ali ku musaala ko olw'omulezi we tondeka bw'omu mpayo ku musika ngende nfe nga sina musika. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Ne mwanukula ne mwa Yahya. Ye yennyini Yahya okuzaalibwa bamuzaalanga katika kiki ka kibiriiti ate ye teyazaala. Naye kati olina osanko no tugende South Africa, tugende mu London, tugende America bakwera amazzi ku mugongo bagateeke mu bucupa. Wayajalu man yasha'u aqima. Allah kunti onotuka ku kiyama nti Jibuliru lwaki toze na baana tagenda kibuuza.
nti mubibuuzo bagenda otubuuza lwaki toze na baana lwaki tewazala ku duniya mwana n'omu era ebisinga waleza omwana Adamu walezi zaffe we ziri si we zirina okuba ziri ku bintu byakiyita mu lujja sizimbe kayumba mu bulamu buno ow'ensi ani agenda okubuuza nti lwaki wava mu duniya tozimbye kayumba sirinye ku nnyonyi abavubuka emyaka gyange balinnya ennyonyi bonna nze ndi kuki Allah ali kubuuza nti lwaki walinnya ku nnyonyi kino emyaka nenvisitanisa okujja sinyagulayo kapoloti ali kubuuza nti lwaki wava agikubuuza naye tetweraliikirira waawo twesolewa kizinta bwanyo buzisaala 5 okwambala ngaobusiramu bwe bulagira kitwaki ezo zeziwalize entuufu naye ziri mu bintu birala siina landi nandibadde ne eka ne faamu nandibadde nayo faamu yentaawo kati kugina emyaka netuuka nokukola haramu nga tulwanirira tufune ebibatagenda tubuuza ebyokuleka buli saa kafa bwoti biri ebizibu ebi omwana Adamu bwakutuka emisiiba gyasooka okugwako gibeera 2 ogusooka gweguluwa emmali ye yonna Allah gimujjako twasigaza wadde 10 ate ogwokubiri nagimubuuza wandibadde nga nti waginzijako n'ogigabira abasika be bali mu nnyumba be basulamu bw'oba obuuza nedda ate agikubuuza wandibadde nga nti obinzigyeko kati ndeka zonna waliwo ettaka eka 6 abaana we ze baagabanya eruweero essente zazigula wazijjawa riba mabanka waliwo lwe twattaawo ne tubakuba obukumbi twabba nankani nakumpanya kampane emisiiba egi musibataani lilabdi inda mautihi emisiiba gibeera 2 ku mwana Adamu nga yakafa emaali bagimujjako ate ne bagimubuuza wandigee nti nga bwe mubinzigyeko mbikoze eki mbiwonye wa byonna byaku ansaringa kati obweraliikirivu waffe ku mwana omwana emaali Allah agimuwadde ennyonyi azirinnye eduniya agitambudde yonna agimazeeyo yaganjawala kiki Allah yatulagako dda ku nabbi Yahya Zakariya ofuna Yahya alayhim assalam yamala kusaba nnyo ya Zakariya inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya mikwano gya Qur'ani zisula ki ono atutula mu Qur'ani ono niri twasomye yadde mu sura endala nakulidde Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharuni farudan eyo yo Maryam niye ate eri muki twongeremu omukwano ku Qur'an al-Karim ulirizaako mu morokayo ulirizaako katambi ku simu yo osembere eri ku Qur'an al-Karim nga maliriza njala nime kudda waggulu ntwala omukisa guno okwebasa abateesiteesi tiimu yonna eya Thurajja era nengisaba terwawo okutegeka pulogulamu bwezi iti tekigikosinga kinene nnyo okutegeka pulogulamu nga zino wadde aboogedde tekikulemesa kugenda mu maaso nakuziki negitwala mu laputopu z'abantu mu ofiisi osanga kansa ali eyo tayagala kugenda mu dalasa naye ng'emisomo gimutuukako awo anaagaana yekka obujeemu anaabukola yekka osanga banka talina budde bwa dalasa naye nga emisomo gyonna agisomera ku simu ye ogwo mulimu alhamdulillah Thuraya team Allah adda agitedde mu baraka okuba nti esobodde okuba nga etuuka ku mbeera ffe tubadde mu dalasa mutukulidde naye mabegako abajja mu muzikiti bokka bafuna ebigambo bino naye kati bwokera ku simu yo tulina abantu nga 9 basoma naffe abantu bagenda mu 9 oba mutwalo tusoma nabo sawa bigenda kuba live ku Facebook kantu ne wali mbikole ki waliwo yangambye bwatu nsijja kujja ngenda kusimula simu yange ntegeke 12 n'atakimanya nti eri mu lwebera live ate ba effective nnyo okusinga eyo olutambi avanga ku kintu kyonna kiri live ate emipiira bwe gituukaga nogende nambula ogwerabira so nga ate ne ku ntimba ezikola ki kale nenebaza n'abateesiteesi bonna bamasheekha bawaddeyo obudde waabwe ne bajja wano bamasheekha bano bwe mulaba ebivumo ebiri ku bano mubiraba ku WhatsApp nani ebivumo naye ne babigumira n'okukakkanyizibwa kubanga yoddawa wetu yakula neyanza nnyo okumpa omukisa guno okubeera omusomesa gamba we ku bakyala banne salaamu naye tajja kuyimirira kubanga abaami si bangu bonna bibasoose n'okutunulayo abatulere salaamu awo watudde barakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abadde Sheikh
Semyo jaffe nga tujijja kukwagala kwajo tujizze kwecho Allah tabarak wa taala chayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.